Sejjusa yamenya rekodi mu Northern Uganda kubanga olunaku lwacha lumu nakwa chana mu musanvu. Okay. Tukubala kwena awo comedy naye mungi kati nakwata amaje. Bwe tukrossinze nga tuze eno tugobera kwena tuze. Kati amaje agasigala eyo ye nakwata amaje gonna n'agakuŋŋaanya gonna ne mundu na biki byonna n'agatwala mu paaka. Kati olwagira ne bakubira sale n'agamba amaje bagatutte biki muzeeyi sale n'akubira muzeeyi. Bagera okutwala ya amaje amalala Salimu Sala agenza ovalo operation commander kuba yabeera ngano ku CCO nejjora mu mugumi. Tujifunze bamusange. Bambuuza amaje ogatwala nti ngatwala ku course. Abafundide course yaki. Tumanyi nti no operation eri amaje kati gonna mundu zonna ze 14 basika yinu moko ziri eyo bagenda ku course yagatadde ku course eyi muzeeyi tamanyi. Kale kyavaamu muzeeyi omanye ekiri eno eggwanga balitwala nti andiste muzeeyi atamanyi Sejjusa yaani atwala wa amaje gange. Kati olukwolo bagamba bibaalimu ne tumwene yalimu kuba yali ame komanda lwaki ye tiyabulira muzeeyi ate muntu muzeeyi naga katira ekandoza tumwene naye amata anywedde mangi Mugisa muntu promoted to Major General ame commander. Gipol Curtain Road Fixers bakakensa mu kusiba curtain mu mayumba aganyumira amaaso okulabako banyirize nyumba ne balekanga nawo osiimye basiba curtain roads mayumba okuviira ddala ku nyumba ez'emizigo mpaka ku ziri ez'abaakolamu basiba ebika bya curtain roads nga eza metallic, coated, plastic, wooden n'ebika ebirala byonna okupima kwa bwereere awamu n'ekyo ne samples ziba za bwereere. Gipol Curtain Road Fixers basooka kukola olwo n'olyoka osasula ate nga wonna w'oli bakutuukako ne bakukolerako awo nga totaddeemu yadde n'ennusu okubanoonya okumanya ebisingawo. Gipol Curtain Road Fixers 0755 16 66 50. Sayinza okula. Kale muganda kisubi. Bannayuganda bambuulizi. Bannayuganda muna tubalamusizza buli omu mu kiti kye abali ebweru w'eggwanga abali mu Congo abali mu Sudan kubanga kati bannayuganda ate beeyongedde ababaddeyo batono naye ate weeyongeddeyo ate nga balina emigemera wala nabo tubalamusizza mwenna ba comrades bangambye mubeerako Somalia wa Congo eyo naye mulaba mukulu Kisubi n'ejjita naye kirungi kubanga betwogera sibya kujjako government tuli ku byafaayo betwayitamu namwe mujja tuko ekiseera ate munoonye kamera mugambe naffe tulina ate betwalaba Congo twali enkima twali asimanyi kubanga ebintu bingi ebibeera mu binazi binyamunyu bikusoberanga enva toyina n'oli emmese kubanga olaba Omukongo ali emmese ate gwe lwaki tolya olabanga akawunga kayinza okugenda awo n'olwekyo ne Sudan naye eriyo ebyayo olire n'olwekyo mwena tubaagala nnyo bakadogo mwenna mbalamusizza gye muli ba veteran ba UPDF officers at large from generals and up to private soldier bakyali mu service lwakati ffe munaye twabibalekera naye nga tumanyi nti nno kyemukola kyekyo kyetwe foundation gye twateekawo n'olwekyo mwenna tubaagala nnyo General Nalweyiso I salute you where you are Fande Eric Kayanja General and General Mugira James I salute you era webale emirimu gya NEC egya UPDF. Okay. Kuli Kisubi bebesebo. Nsanyusa okulaba muganda wange olunaku olwaleero njagadde tukooneko ku musajja ono kubanga y'omu ku abo abalwanyi abali mu nsiko eyo ate bangi mbawulira bamwogerako nga naye omusajja yali enjasabiggo twaliza wamu ye Afande Sejjusa. So njagadde naye tumukooneko tukuonye kubawerako nga tuboogerako naye ate era bangi betutanaba kubanga tuwulira emboozi zaabwe okutwaliza wamu. Badi kiyingi fyeka eri abasajja bamutalamu Brigadier Kageza bateganga land mine kubanga bagamba nti nno oyo sebo land mine nga muzeeyi yita wano Kagezi ogamba
Omanyi kyewuunyisa okuba nti omuntu tumwogerako mu majenge yali ow'omutawaana ng'ate ennyingira ye tuwulira nti yali mu poliisi okuva eno okuyingira amagye ate ng'abamu balaba abapoliisi nga basivilian naye ate bw'owulira ono owulira nti yali musajja njasabiggu nnyo era yali ofisa bajja kati mu kinaana bafande Sejjusa abo be bayingira awo nga abatanzania bakajja kati ne bayingira ne jimu mwezi basajja bali basomye siga nti bayingira bakisaati oba bayingira bakadeti ofisa ndoze biseera ebyo IGP ndoze yali odomero bakisembo kakati bayingira nga ba ofisa kadeti nga bwalaba abekinana bakiyengo bwe bayingira mu maje kubanga polisi yawandiika n'amaje ne gawandiika kati ku side eri y'amaje bakiyengo bafandeje gyodongo bajora mu mugume nani omulala awo Kashaka bakihande group eyo nayo na most abanga abagenda mu nsiko bonna bali bayise mu nduli kati polisi nayo bambi bamala okutraininga Sejjusa ne Jimwezi batandika obbeeka umanyibe batoka ne beekengera abantu abava mu Western nga tebaagala okolere wano kumpi kati bali babatutte Embaale kati batuuka Embaale obuzibu bonna ebuva President Museveni agenda mu kalulu bwagenda mu kalulu n'ayingira ensiko kakitegeeza nti abo buli mu Western yafuuka kati nga bolaba wanuupu olira ndowooza olaba history repeats itself kakati ne bateka okubayigga era baali bafunye olukwe nga baagala kubatta babagamba mwonna muli bantu ba Museveni biki era mwonna mugenda kuyingira ensiko kati buli omu bwe yali nga tatereera era babakwata ne bagulugusa ne baleeta mu police post ye Nakawa ne babasibira awo kati mu kubasibaawo ne babasiba kati ne bajjamu ekirowoozo naye lwaki tetuva wano wabawo omusajja omu era waali nja munoonyaako mukuleetere yakola olukujjukujju okulaba nti batoloka waali abona era mbajja kulaba afande yankulirako essimu n'ambuira byonna Jimu Mwezi sinawe mujja Sejjusa basajja abo nabayamba nze nakola olukwe lwonna olubatolosa yali eyo mwami ali bugeere eyo naye ali mumbeera mbi banyinza okugasula na mu nnyumba ya muzigo kakati ne bafuna amagezi gonna ge bakozesa ne bafuna emmundu bayina emmundu zaabwe nga mumanyi nti ebiseera ebyo emmundu tezaali kwakulizo nga kati emmundu zaali nnyingi olidde ng'egyo ebyalimu ebyoki bayina emmundu ate bali baofisa mu poliisi kati bo baali bakulu ng'essaawa ebiseera ebyo sebo wa poliisi okuba n'akayinja kamu munene omujaasi w'ebiseera ebyo ng'alina akayinja kamu nga munene bakuwa detach nga yo baga musajja wuyo bane nalaba nga mu special force abasajja bojoko bani bo emuliti nga kayinja kana ngolaba sajja ba amanyi nolwecho basala amagezi okulaba nti bafutoloka batya muki mu police kubanga cyali kidira bandi balesona ku Nairobi Mansion ne basala kubanga ebiseera byali bizibu nnyo omuntu wa Western towona era bangi abattibwa lwakuba baboogerako kakati bakozesa olukujjukujju ne bafuna we yokulaba nti babaleesa emmere mu kubaleesa emmere gye baleeta mu Tiffany eyandibadde nga Tiffany yali emmere y'amatooke wansi nga waliyo pisto kakati bo ne bamanya engeri gye bajja okukolamu emmere eyingidde yes kakati kyekiddako mmere tuyinza ogirya naye pisto yaffe ekoze eki eyingidde mu kiwato kati bali abakulira community bafaayo bo bamanya abofisa tubawe emmere ate police nabo ba police tubawe kakati olwagira bakozesa omukisa ogwo okulaba nti omusirikale eyali azze akimo babintu babifulume oba okuleeta omusibo omulala oba biki ne bamukuba ekyasi mumukuba ekyasi awo sebo gyali misinde misinde okuva Nakawa ku poliisi awo ogiraba awo ne bajja ne bayingira mu UMI ogiraba weeri kati mwalimu omukyalo omu bali bamita Hope Kivengere yali asomesa omwo ebiseera ebyo ndooza yali IPS teyali UMI erinnya lyali ddala
nga bayingira mu nga babakweka nga amagye geetawulawo basajja badduse wano bayeekera biki abantu baafa bafa ennakawa bakubakuba abantu awo nga balowooza buli gubeekengera muki muyeekera munnange nga bavaawo okufubutukaawo nga balaba engeri gye bagenda okukutamu okutuukawa mu nsiko era sebo baatambula ne babatwala paka Bugerere ne bava e Bugerere ne bayisa bwe batyo kiwanguzi paka lwe bayingira muki mu Abdul Nasser kakati batuuka eyo ne bagenda babanjula ewa General Museveni ne bagaba abaana ba poliisi biki okwogera nga bamanyikiddwa Museveni n'abategeera era sebo ne batuuka kati bo bajja oludde bali trained siga nti bagenda teko training ate baali officer ba muntu yavanga olusa tolose majje gobote bwe yatuka mu nsiko muzeeyi alina okubuuza lwaki oleso omusaala najeyo entale ezaali mu majje musenga abanankole wali olaba nti naawonye kufa abamu tebaddangayo mu training wing nga batandikira awo kati so General Sejjusa yayingira ng'ofiisa kuba ndabye yali assistant superintendent of police ne Jim Mwezi kakati nga batandika Jim Mwezi nga mzee asooka abateeka mu intelligence bonna ne Kagame ebikinga mu Bukesi era nga bakola mostly Jim Mwezi oyo bakola nnyo kakati nga babeera bwe batyo kunkomero ya byonna ikomandi Sejjusa nga bamuteka kwa ikomandi Sejjusa babeera mu intelligence ayingidde kwa ikomandi ate kugabe bamu ba Fande Sale Sejjusa Kagame Muzeeyi Museveni Eritu Mwine ne Charlie Gonza most abali aba overseer b'ensiko ne Lwejema abawulikika olidde kati mu kusooka nga atuuse mu nsiko basooka ne babasabula otegeezaki okubakuba era Sejjusa alina ebiwundu by'amasasi eri tumugundi mugisa bagwa mwambuki bagenda kwataaka ne babakubirayo Fande Mugisa muntu naye alina ebiwundu tumukunde abo nabayite tu naye amasasi ndozo okugula okulaba ate tumukunde naye intelligence grupo yonna intellectual muzeeyi yalaitadde kuki intelligence most okusinga kati nga tujja mu ntalo operation zaalinga nyinyi naye nga yenyigiramu okubanga tewali kifo kyagenda nga tolina intelligence kyekifo kyogenda nga abali kwa command nga muzeeyi directing nti we wondoka na wantu Sejjusa genda bano biki operation yaziberanga kubanga yete teyateganga era mu nsiko sikiwa nti Sejjusa teyali mutegaje yakola kakati tutuko okujja okuwamba Sejjusa bamuwa okuba overall amajaga ayita Oima omwali Ivan Koleta omwali Jet Mwebaze kati kubanga muzeeyi abikolanga bwatyo lwaki kubereko omu gasobola otunulira overseer w'amajago kati ngira bolaba Kasese banasazi bayiteyo bafanna Lweyiso bani abo kati olaba nti kwaliko Lwejema overall kati yakikolanga bwatyo kati n'amanya nti ate Sale kati genda gali agatuuse Erwengo Sadi Battalion ya Lumumba bikikati yabagabanga bwatyo begamba bali mekwera nti ebibinja biriawo na mulimu overall asala muntu kino asala muntu wano wakubwe asala muntu onatibwe era nga akache kukatuula kati yabikolanga bwatyo kati naye nga command naye yayine ababe bakaindo otafire bani nga nayo timu eriawo oli nolwecho Sejjusa ya commanding side ya Hoima era bali na wamu na Ivan Koleta n'okulaba bwe gajja kubanga satini seyo yayita side ze Masindi Hoima bweti nejja ne crossing olugudo lw'eggulu yomanya abasajja abanankola abo ye bwasalamu abasazeemu kati waliwo gwenda byagenda okwesembawo esembabule lwasande negwa abasajja bafudde si muzeeyo ye lwasande basajja anti munne bo bayingira mu nsiko basomye kati muzeeyi bamulabanga taata wa muzeeyi lwasande mulengere omulengera naye sebo naye ayugumye ayina abesikoti ayina amagye onamulira ne kabasi ne kabasi nejo ikabasi bonna si bangu naye agamba ate abadde anoonyeza akalulu
abasajja bali awo Sembabule kati mbwa tekamwa yo Sejjusa eriyo Kabasi Joyi Kabasi eriyo Anifa Kawooya abasajja bali awo Sembabule awo ate bonna b'amaanyi kubanga byo mwaganze Museveni mumanyi lwange kubanga oyo omukyalo olaba Anifa Kawooya okimanyi nti yali akola mu nnyonyi ng'atambuzanga Museveni oyo mu buyeekera naye ssente yateekamu mu lutalo luno kati Joyi Kabasi naye wa amaanyi Washande beba abaana b'omunju kali yagamba buli kimu wa Museveni buli kimu ettaka lyamwe bali beno ngenda wa Museveni buli omu atuuka yaga buli omu ayingirawo naye nga kasajja kakujjukujju ate kakozi nako bambi kaakati Sejjusa oyo mu nsiko yatawanya nnyo President Museveni atya kubanga bwe baatulanga mu meetings ne basalawo ekintu ye ng'agamba twajja tuli bakulu tebajja tusalirawo tukuze tutegeera tuli mu nsiko ku lw'ensonga y'omuntu ogu bajja b'ofiisa tuli mu nsiko ku lw'okuba muntu ogu agenda ye naye waba yatugituukirize ate aleme tuteekako nnyo mateeka kwegabo nga balaba ebintu biri easiya nga bwe babiraba so nga obuyeekera kintu kizibu nnyo kubanga nalabako nasomako akatabo akamu abasajja baakola obuyeekera bwe baakola obuyeekera ne bagenda ne babakuba baali akinana mu aba mu bataano naye baatuuka wantu ne babakuba kati mu bakuba n'enjala ne baluma nga badduse ebikimazibwa ku faamu y'ebikajjo ne balya ebikajjo ne balya ku njala talina mmere balowooza ebikajjo bijja kukola ki kubawonya enjala ne balya kati mpozi tebamanyi nti nno bali babagoberera banoonya wonna ne basanga ebikajjo bagamba ye mu kitundu kino nga tulabamu ki bantu ki ebikajjo bino ani yabiridde so bafollowinga abasajja ne babagwako ne babakuba ati mu bakuba ne kubaako abaala ate omu baamutwala alive ne bamuwamba kati ne bamutwala ne bamuteekamu enjiri ne bamugaa kati genda ddayo naye bw'ogenda ojja kubanga oli coordinator waffe ne bamuwa zikigundi zonna zi gadget biki pistol ne bamuwa ng'alina engeri gy'agikweka kati babeereyo kati yatandika ebya nabbi batudde bati kwera ku macyangaga naloose ennyonyi ng'etukuba waita ennaku bbiri ennyonyi nejja neekuba senya ne baddukadduka emiwo baba bali awo naloose naye banna ekifo kino tukiveemu mu nnaku ezi paka high-command we yatuula byaloota byo bikolebwa high-command yakaguta mu nsiko neetuula negamba Jito oyo Jito tetumutegera bulungi musajja tebamukutte oyo alootaloota bamukutte bamwaziza gyasula biki baasuka gwa ku pisto bamugamba pisto gye tutaakuwa gwe wagijjawo ate biki ku nkomeyo ne bamulayiza ne bagaa tugenda kutemako omukono tukole kintu naye nabalyamudde olukwe n'ataaja n'agamba abasajja be bankwata wano bikiba era bamubuuza yiwa nti nali nabwireyo mu ttale eso yali agenze naki n'abasajja munange nga bamugaa kati naffe tunaki tugenda kukolera tugenda kutta nga Sabani Kasanku ku 27 manyi Museveni yasalamu bamukuba ebyasa kati musajja bamuteeka ku muti ne bamutta ne bamugana tetunna kutta naye layira oyagala ki n'agamba kyemba mbasaba ze mbasabira otalo lugwe naye banga luwedde mbasaba mukwateko ku mwana wange oba omu babiri basigale mu kiti kyange mubasomesanga mubalabiriranga kyoyagala nti ye musajja bamukuba ebyasa naye era baatuuka eri banoonya famire ye tewaali kusonyiwa ensiko obuyeka tebuli mu kusonyiwa tolaba kati enne Kongo Makenga tomulaba obwogamba omuntu nti abaliddemu olukwe ye tasobola kuzza mutima muba mulina kumugjawo wakiri mumusiba mpaka lwemuwangula ne mumugjayo webyakasaka wabiraba Sebunya tebagenda mufolo teyamusanga yiganga naga musajja mulabyeko nti oli nti mulabyeko tebamutta lwaki watuleka mu nso era nalaba nsereko wano ng'ayogera nti watulekayo ne tuwamba ne tukwatako singa yasanga Kagame yagayo kyana mwena ate kati onoonya kutwegattamu wali ludda wayi kyeka gwe waligenda nga tulyamu enkwe se bakutta
bakulyawo obuyeekera kintu kizibu nnyo walaba gundi oyo Kigomba bali bagenda kumutta bisaso kumutta bwana buto omanyi obuyeekera baweekengera nnyo n'omusota engejje guzzeemu bwe guti ogamba bagusirise kuloma Kasimu guyiseewa bayinza nti ate gwayisa wali mwandaki ya gita yinyokere pita wapi kuja hapa kwanza baba ayise dabase bali munsiko maika tife chulaba nti twegendereza nnyo ebintu biba bya wasi buli kintu baba bakitya bya kwegendereza nnyo olidde abantu munsiko wano waliwo abantu bemutawulira bafa mu nfe yawo just suspicious nolwekyo Fande Sejjusa oyo ye musajja ateri antama onaku lumu ne bamuteeka mu kinnya kubanga ekkomera ly'ensiko tojja sangayo mayumba olidde bano bannaffe balwana kuyingira Goma naye gye bavudde mu bisikosiko olaba ensozi kati sebe andakiza amakomera gye ziri era batologezigezi oyingira beere eyo oba olya mpengere bayita empengere 5 lyako obulamu bwe bugenda buno buyeekera fa mu buyeekera teriyo mase simanyi favor simanyi atikiza Besigye bamutwaye Ruzira ka komiti katwere kagamba oyo agenda naba amazzi amamyufu bunene bakuvaamu ale bagenda okuteeka ali mu kakiiko ng'otula wansi ng'amaaso bagasibye kati olunaku lumu President Museveni aveebweru manyi mu nsiko yabeerangayo tuli kwandaki gye bamusibye anti bamusibye tujja lwaki bamusibye kati ali kwa command kati muzeeyi yamuga Kagame bwe muzeeyi bwe yajjanga nga Kagame yasooka n'amusinkana bane muzeeyi naye teyali mwangu ekifo kyalimu bw'ataba lweje Masale be basookayo ne bamumonitoringa ki osinaga yita kwangu Sejjusa osinagamba Kagame yenga Kagame ye faster kubanga yakuuma ki ebyama yamanyi nti wano muzeeyi twafunye information wantu sifutingewo zokusa ku intelligence network ajenina bagenda kutukuba ba yainanga ba cooperatives be ne ba civilian batuma atumeyo bichi abamu ne bagenda paka mu barracks bange bintu bya intelligence bye n'abakyala bichi genda ne bayingire bombo n'abaana abawala we bali abafe batwalanga ne babeera mu barracks ne bafumbirwa nenga muyeekera nja kwetana n'omuwala gwatana namukose wali amukona kose ne musanga kulumu namukose emukono wano kukutongoza akatabo kabakadogo n'ensi yali naye yangamba nja kujja wano naye njamukulesa wajire yangamba nti ate anti bati afane na Lweyiso bagala okwogera ensonga bo bagamba afane na Lweyiso tumutya ajja twekyukira ate atugame mu abawala lwaki mujjayo bwino oyo bichi bali waliwo namweberozi naye bamuwamba mu nsiko ne bamutwala bakozi waliyo ate olwagira nangamba ate nasaazi yabajja anti nasaazi katolaba yesaddaaka era bagamba walabo nasaazi yesaddaaka ate alina ne muganda we Farida yamuganda nga sebigendamu ebyo mama na Lweyiso ajja tulaba bubi ate bubiki ati ffe tulaba bubi bye twogera mama na Lweyiso abalaba agira anti kati oluusi abamu batuuka abawala bava bombe nagamba namukose wamulaba urabye beogera kamanyi kati amaje fabali mu nsiko batuteeka mu kiri kati balowooza bino bye twogera mu biri classified kati classified embozi y'ensiko kiche njogedde ekibi kati Fande Sejjusa nga batula meeting nga boogere ku nsonga banga yi command yesooka then oluvannyuma n'ayita ba officers abalala kati nga boogera baga Kagame ataddeyo report agamba kyendabye wano kubanga omuntu bwabeera mu intelligence kati nga bolaba afande birungi amaanyi ge gonna galiwa president era yeri yesuga omuntu birungi Kagame Bayombo bichi bayinza ovuga emuloka emirundi nga 2 olunaku ripoti hapa wewe muzeeyi bapakuka kandiho I got the state house muzeeyi has called me kyamuyitira tokali muzeeyi namu kino kiri kitya mwene muzeeyi ayina busajja buliyo butema na lumonde bwine essimu abukubira nga muzeeyi omanye ekiri eno musajja bazze ne bamukuba abasirikale
kandiho gende ekiwoko waliwo ensonga bwene bwete ompe report ye muzeeyi ng'amaze okunotinga ate gwe ajja omulimbe olidde weebuuza muzeeyi yategedde atya olidde kaakati gamba muzeeyi ekiri wano abakazi abakama baffe bano batesa okweta abakazi olidde kuba yalimu okutyaŋŋana byensuko ojjako tologezi bakuba ekyasi kobekagame bweyita bakuba aduyi yamukubye munange ekyavaamu nga muzeeyi abuuza lwaki muleta abakazi mu barracks ekyo kintu kibi nnyo one thing mujja kukwana omuwala eyo ebbalibbali mu ngambega kati ajja wanamontalinga eki barracks yonna balabe abantu abali mu barracks waliwo emundu kamanda asula wano Museveni asali musala asula wali kati nagamba kati Sejjusa paka yabuuza nawaniko nagamba your excellency chairman bali mutanga chairman muzeeyi ekyabakyala naffe tuli bantu bakulu naawe ova wano n'ogenda Sweden bwe ngenda Sweden nenkola ki oba togenze wa mukyalawo kati eyo mutale wali abali bayita bakyala baabwe bongo official bwe bali wafande sale Jovia yali mu nsiko dola okuteesa naye nga era wano nga sale musala asula kumpi ne muzeeyi naye nga kumakya 11 nga balina bawerekera batwalire mu kifo ekirala bakweka lwa muzeeyi bw'abalaba kubatazo iwa bibi kati Sejjusa nga muzeeyi agamba bote bosaze Kagame wekayo kwa simu tekayo mu kinya sebo Sejjusa wamusomo ye somulamu wanoloza nti byakola efujjo ate si fujjo yaba ayogedde kituufu kyali kituufu kati nga mumanyi nti ebyo byabuyekera byansiko muntu mukulu yaveringa ebintu abimanyi byabuyekera byansiko era bangi bamenya amateeka mu nsiko eyo kati bayitongwa abo bamandeevu bamiiro bani waliwo abantu baliyo bonga ba mafiya olidde kubanga ebisajja ebimu babijja wano nansana ebira byabimakanika awo tojja betakolera aiza akutte enkebete yetasuubira ye bwakwata emundu agikwatanga ingeni ya mmotoka kati gweto lugezigezo nti maje tuli bayeekera woza ki enjala etuma tetulina mmere ogwoga nti tujja genda kunonya mmere etubba chwe bagenze ate bagenda okugenda badde na mundu tukubye ebisajja tubikubye mundu ziizo ye nga asula emundu 5 zemba kati munsike mundu 5 ngolaba kintu golodi linga golodi kuba kyali ekyokwekuuma kyokka ekyali baakuwanga amasasa 5 mu mundu ne bagamba mugenze ku raid oleetwa ne mundu kati gwe jangu nagakubye abasajja tetusse Essomero erinateekateeka omwana wo mu magezi n'okutya Mukama. Agape Christian Secondary School ekyungu Mukono gy'oba omutwala. Ssomero lya one A-level eri abawala n'abalenzi era nga lisomesa arts ne sciences. Lyawandiisibwa Ministry y'ebyenjigiriza era nga lirina ne UNEB Center number. Science ne Computer Laboratory zijjudde ebikozesebwa era nga balina ebyemikono saako eby'obulimi n'obulunzi. Endabirira y'abaana nnungi n'ebyokwerinda biri gguluggulu. Anti-security cameras weeziri ku ssomero. Bafa ku bitone by'abaana okuyita mu kuyimba n'ebyemizannyo. Balina bursaries okuva mu America ne mu Bwakabaka bwa Buganda. Agape Christian Secondary School basanga ekyungu Mukono okyamira ku Bank of Africa kilomita 1.5 ng'otuuse. Bakubire ku noti 771 214 592 oba noti 754 552 498. Agape Christian Secondary School, trust in divine providence. Tutambudde tutuusa okuwamba muzeeyi agabye ebibinja agabye groups eno genda Kasese Western Access bano batambula bati Kyalugonzo otambula bwoti Satinisi muyitebwe muti Ivan Koleta Sejjusa overall Mwejema overall muzeeyi naye ng'akwata ekikundi kye kyayita paka Lwengo biki kisemba buli biki kati Sejjusa nga tujja nga tumala kuwamba tumala okuwamba wano bwe pa abagaba ebitundu sectors kati mu kusookera ddala twatandika ne brigade 4 nga zikola nga basooka ne banoonyereza nga batandika birenge ebyamiini Central Brigade, Northern Brigade, Eastern ne Western. Brigade kiki?
kati brigade yandibadde nga ebibinja nga buli battalion 3 anti battalion kyandibadde ng'ekibinja ekitono kubanga kati olaba twatandikira mu battalions etujja ku brigades etuva ku brigade tufuka division olaba kati ejjebo lyagenda nga likola ki nga lizimba kati ate ina brigades munda 3 so division eba nnene anti ye nnene kati brigades nazo ziba nga ine ebibinja bya batani 3 eyo ne ba brigade kati twatandikira lwakuba tetwatera kutuuka divisions kati muzeyi n'asooka gamba nti kati kangabe sector emu brigade emu ne bagiteeka mu lubiri nga Sejjusa yagikulira 163 brigade bwe ngamba 163 tetugamba nti mabega eriyo ki okutuuka ku 163 oyinza okugamba nti Kigundu division commander nze ne muteeke nakapiripiriti kubanga ani alina kati eriyo Kano Kigundu kati n'ogamba division 5 mu 10 kati golowooza niyo nawansi division zikoze eki kati ne bagironda kati ne batuuka erira yandibadde ng'efuga force division ne bateekayo 165 brigade kati brigade yo n'ebibinja byayo kati ne bagenda Embaale ne bateekayo 151 brigade yalimu musajja wo komando Kyaligonza okiraba kati abasajja gye batandikira olidde kakati nembala ne bateekayo yaliyo bawaliyo oyo brigade kibase tutu brigade obaki kati bwetujja mu promotion 87 celebration ezasooka Sejjusa eyayingira gogambye yalina akayinja kamu aka police be basajja mu magye ga President Museveni abasooka okubeera ba brigadier nga mmaze okuwamba teyayambalako lieutenant tayambalako captain major kati neŋŋamba ezo ranka ezo zebanga bamugisa muntu lwaki baziwa bakadogo bazituwe lwolaba omusajja afuuse brigadier mu nsiko yali wa police kakati ezo ranka zo ziri kati batoleeza za Sejjusa omuba muwe Kano mulala major mulabiki mugisa muntu bamujjeko erate Kano bajiwe good zina abamala zizo tumala era musigala we muri adinanda batwongereke ende muze yayoleyo agambe so eri yaba abayise obuyisi bwe bati sebo omusajja yambala brigadier afandika Nyankole kama wa Kigundu bayisitwa kitabu brigadier awo kusatu Kyaligonza ebafaki brigade babeerawo kati afanye Kyaligonza ekyamuleetera obuzibu yakuba omwana w'omu nnyumba oluyi konka mwina olwanzu ate yetalwawo komando omumanyi oyogera 2-3 omukono agumenye nga bintu byagenda wala paka ayikomandi netuula Pekosi Kuteesa n'ajja ayi yamuteera kati ate manya ye Munyolo no bano baana beeka sebo greba tayi command netuula nagamba Kyaligonza has been demoted to Kano sajja adagala kwambala Major General ranka ne bagisala Kyaligonza nga yakaba ne bamuteka katebe n'abeere Masindi eyo bwojo omusajja yajja kolanka n'akaaba bamujjukidde wano byajuzi wano munange katika Nyankole ne bamuteeka mu byamesopo sente zaffe naye n'azirya muzeyi n'anyiga era muzeyi singa yali bwanyiganyiga kuba n'ababbi nga bwe yakola ka Nyankole singa ensi egamba Museveni genda mu maaso yamukola ati kati yamusiba n'amala omusiba n'amuteeka ku katebe emmengaawo yamusiba n'amala ebbanga ddene bwe lyaggwayo namuteka kati nno groupe yali mu bantu abo abali ya sente babuza sente zaffe mwalimu Katirima Katirima oyina yenga yakabira ku nguudo kuno kigerenga n'empale yefunyiza kagere omusalamu nga afani Katirima nti owaye ebizibu byajja
ati mukama wamu akati wanga muzeyi bwetwamala okuwamba waliwo sente ze baatuwa mu nsi z'ebweru okutwebaza okukola biki byonna kale muzeyi najjanga n'atugamba naye sente zammwe sijja zibagabira kanzikolemu ebintu ebigenda okukomyawo ki sente ntaddewo amesoopu ku busente bwammwe obutono busaala mujja kugulangamu engoye n'ebiralalala naye zammwe bwe ziraba nga batunda bakola kizijja bagabirwa mu maaso eyo koffe kale kale musajja bwe yagenda okuleeta engoye yaleeta essuuti ya mitwalo egi gita musoka afuna 2 mwaga ate wa yoba sente bazikola batya nale agamba nze nasanze ezo engoye nga zennungi nendeeta muzeyi naga what kati zino engoye abasikale bange babbe muzeyi ekintu ky'obubbi nze nandabye singa ayogera nnyo ne Kanyankole Brigadier Mulamba namusiba lwa bubbi leka nno kati kano kubuuya kino nga twakawamba muzeyi yasooka n'alaga ejje lye ekikwata ku bubbi yagenda n'akyala entuŋŋamu eyo n'asangayo ekibinja ekyalimu yo afana David Muwozi si genero abo tomanyi nti bwe batwala kidepo kati muzeyi n'alaba amagye ne foreign muzeyi aliwayo atunda bwati alaba amagye gonna galina ebijaketi bya black BMW maye muzeyi oyinza okulowooza alowooza nga bemulowooza ate yalowooza kirala ng'ajja ku magye wote mugusaba bamuwa lipooti ye ng'asirika abatunulira bwati abatunulira ekintu kyasooka nakyo yabagamba naye uniform gye mwambadde mwagijeewa nga mu magye gange teriimu anti muzeeyi wabadde wali container twagisumuludde nga mulimu mwabbye engoye z'abasiviliani kubanga ebirole byali bya parking ku mbalala bigenda Rwanda biki nga byayimirira okuva ddi kuva mu lutalo muzeeyi ng'agamba mujjemu ebijaketi bino mubikuŋŋanyo mwabbye 45 ani yali siyo kyatuuka John kyatuuka ng'aga punishment gye mbawadde kidepo eriyo ki National Park mugenda kuuma bisolo kola mugende eyo teri mbaba lesoni mmere biki oba mufe unity era muzeeyi bibiri yayo ntawafanya kama 45 ye yali amanyi punishment kidepo yasitula amagye sebo ne bayuwe teri kulya mmere oba mulidde ebisolo mwe mumanyi mugende era ekyabayambala kwena bwe yataama kati 45 sevaayo etusanga tuyingidde solo tibonga bajja 10 mu brigade ya Bunyenyezi oyo muwozo oyo nga private General David Muwozi oyo mu 45 era mukama yamuyamba kyatuukanga manyi nti no baana beeka kukutu genda kadeti najja asoma kadeti oide kati ku punishment muzeeyi singa yali azikola bwatyo gundi obbye gundi okoze bwotyo bonyabonyeza amagye gange kubanga kati olaba muzeeyi bwatusinkana ffe bakadogo laba ajja gamba lwaki muli bweru CDF ne bwatula muwoza mbuuza mwabonyabonya amagye gano ani yabagamba kadogo banga bebeere bweru amagye yitabimanyi ebyo nga muzeeyi nze enamba yange yabula ate gwe anti nze muzeeyi si yagala mukazi wange ate you see kale bonna mubaze magye meja ate muzeeyi ye kati ensobi ayinza okuba azibanyi naye takkiriza kakati tudde ku Sejjusa ng'afuga bulungi 63rd Brigade bwe yagivaamu nga bamwataakinga mu operation za Northern Uganda ndowooza omuntu eyaddawaawo ng'ezikyali brigade ndowooza acting bali kalege yali omu captain biki ndowooza eyaddawaawo kati division zifulumye ezasooka tusooka ne division 4 7 meka nga wateekawo Fred Kamwesiga gw'owiro oyo yafa brigadier bamuteekawo mu Lubiri ng'abeeramu division commander ey'okubiri nga bagitwala Mbalala ey'okusatu nga bagiteeka Embaale ey'okunaggulu ey'okutaanulira ey'omukaaga Moroto ey'omusanvu Fort Portal mu Hot Barracks nga tumanya brigade division tulina 7 biki kati muzeeyi lwagenda n'azisala n'agamba nzigyewo 2 nzigyeeko 4 3
basigala 4 4 division kati ekyavaamu ekyo kati manya buli division yatenda okuba ne brigades ezaayo 3 zikola division ye division kati ndowooza ogiraba eba n'ebibinja 9 battalion ka division command omulaba omugeri wano lowooza nti ali awo kakiri ndowooza alunda nkoko ayina amagye battalion mmeka 9 abajasi kumpi 8 tulaba ne muzeeyo akurespectinga gwofuga abantu 8 emitwe gy'abantu 8 mulimu bakano ba frefkano ba brigadier kati brigadier inakuba brigadier zaba agasajja agonoza gafrika oba kati ojja kusanga lubwamu oyo nga abaana 5 bamutawanya tebawulira ate tatolesa mukene kati olesa mukene luyi naye kati abantu 8 sigwo bazaala buli omu yakulira eyo mulunzi wante oli muli wankima oli kikambuje bonna bali awo vumilia ati afande mukazi wange agenda kuzaala mbadde nsaba kibali wesikia huyo stand by class 1 amajye obanga mwana muto teri gaba kibali president antibateka ali kuno the commander in chief has ordered directed there is no movement order until further management ebyo byosanga ku notice board yali ntebe atambula naye eri kati sebo eyo order ni ali gidi advancing division commander ngaga mmesikia leta katasi yo amjaweka kwa pattern order leta pattern order kifairo libachikwata soma record officer soma sebo kyajja kufuna movement order era baga afande mukazi wange anti yazadde omulufo lwavuddemu order lisema nini ndi order gamba ate mu majje togenda kulaba nga waliwo advance order ku part 1 order tomanya obigwawo biserengeta bwe bityonga munyo noga asajja wano bali gamba anti ate eyo order bwejja musula bweru abakyala babeereri mu bulima bw'essubi mwe mubisiiba wali oba kubwerinde buli awo afande simanyi okusumula engato akuna kulegeza bakulabe nti simanyi oli wali musiripa chukua huyo ndani adabu awo bikinoga temunaaba mujasana panga mujasana temunaaba temujamu munange sejusanga abera mu operation ye sejuse linya alikola nnyo mu nozana sejuse yogolaba tinyefunza bano bonna bafande sale simanyi banda eri tumwine tojusa tuliwulidde katu mwine abo balabe bulabi wano omuntu yakakola liko di majje mu sejuse oyo golabo simwangu basala mu asalamu ola musajja yali amuganyo kuva majje amanyi nalimerako oyo tanzo kwata abantu besemba bule naga tugende wa Museveni tubasanga ante binsinzi sejuse anze linda bayine ebizibu babo bimale era ndabalwa sande wali ne mulaba nengazanya eyo seberi ye semba bule wa sejuse obadde manyi kutesa sabo naba jeno akati ngayingira Nozan watuka Nozan iye akwesanga order ze ye president weyo ati watu mu Nozan peche stadium omanyi were egulu mulimo kisawe ki bakizimba bulungi ngana kivubo kati mutwa apakiranga prison ovu bonna betukutte bichi basotinga ate gwe wayingira dini nali maje gamini ate gwe ate nze lutwa ate gwe bazo lokero ate werudi pali we mujinga sana wewe abantu bayita maje abala bayino kugenda balime kibulala nabisojjowa kati sajjusa yaberanga gulu barracks olwegulaawo amaze okunywa kyayiwe aliko omuddo disipangako omuddo ngayingirawo wali waliwo ekisayi bakitaka underground bagamba genda eri munete y'abantu bana tata nencha bwato naluli era bayomba nnyo ne gundi omande Samson amgaga ati abantu bali potinze tubakutte babo tulabe kyo bakolera batubagaba mu bibinja bakola maje yo wacha rugezigezi yao kakati sejjusa
yamenya rekodi mu Northern Uganda kubanga olunaku lwacha lumu nakwata kyana mu musanvu. Okay. Tukubala kwena awo comedy naye mungi kati nakwata amaje. Twatu crossinze nga tuze eno tugobira kwena tuze. Kati amaje agasigala eyo ye nakwata amaje gonna nagakuŋŋanya gonna ne mundu na biki byonna nagatwala mu park. Yeah. Eyo mu park eyo simanyi utakaluma nolageyo bapa kwachiwa mu game park eyo. Kati olwagira ne bakubira sale nagamba amaje bagatutte biki muze sale nakubira muze bagera okutwala ya amaje amala Salimu Sala agenzo valo operation commander kuba yabera no kusisiyo nejjora mugumi tujifunze bamusange bambuuza amaje ogatwala nti ngatwala ku course abafundide course yaki tumanyi no operation area amaje kati gonna mundu zonna ze 14 basika yino moko ziri eyo bagenda ku course yagatade o course yi muze tamanyi kale kyavamu muze nga agamba kwe kwa pointinga mugisa muntu namujja mu same way namutwala lida nekirabeka ebyamaze kwa pointinga mugisa muntu nga brigade commander awo division commander awo gwe lida kati muntu yakola ki peregesi nakuba akasimu muzeyo manye ekiri eno eggwanga balitwala nti muzeyo atamanyi sejjusa yani atwala wa majega kakati kati olukwolo bagamba bibalimu ne tumwene yalimu kuba yali ame komanda lwaki yeti yabulira muzeyo ate muntu yambulira muzeyo naga katira ekandoza tumwene na yama tanywedde manji mugisa muntu promoted to Major General ame commander ekyali wano tension yaliwo twasula bweru etu ebyo byagwawo ba amajego natwali ku bunkenke meeting ziringa mitubuza kiki kyati babadde bagenda kuwamba eggwanga bani tetubamanyi twera kule muntu from Kano to Major General appointed ame commander tumwine step down ngana yali yakatebe oyo tumwine umanya basajja babeera awo teboogera alikawanvu teboogera naye wano tumwine wano naye musajja yatudde katebe asi tukalwanira ki tukabiza mu kisaka otukuba omusiizi ogu nga babeere babyogerera eyo wane wano tanyega tumwine kati muzeyi nga amutaddawo advisor muzeyi akuwa advisor ne ogenda mu advise nga agamba katira nze nakuwa ekifo ate oze kuko advise to give me advice nze ntereke kyo bamuwa ani amuwa ati full figure agenda yoni yate atomanyi kusaasira atomanyi akati sejjusa ekyavaamu kuva ku kiseera ebyo muzeyi n'amuteeka ku katebe n'abeera amajete gatuuka ku kosi baagayolayo gonna kati ate ne bawa mugisa muntu ate mugisa muntu naye n'avuluga mwandi bakojja ku gavumenti kati ne batola jita ne bampa CDF wano mayibi nyizo kyusa ne batakyusa nga kombi kyusa kati gwe muntu wali yagala akole ki nabali no muntu yafuuka muntu ate n'ayingira mu kiseera ekyo nga tugenda ku lutalo lw'e Rwanda byonna nga alina okukola ki bitegeka kati bano basejjusa n'abeeraawo sejjusa ensi n'emukuba n'addayo ewaabwe esembabule n'abeereyo enviiri nezikola nezibeeranga omuyeekera naye nga muzeeyi buli wabeera ekitula lwaki amuyita kwenda gaali kwenda tuje atuuka n'amutunulira bw'ati konka muzeeyi nonyeza ki wanzija mu majeego tonjagala siina kifo nga muzeeyi amutunako butunuzi bw'ati yenna enviiri nga zaakula ziti atakula butaku ziringa ezalako ejjubbe namuga galuzayo ogwo ne bavuga ne batasemba kaakati si ye weetuukira ne bamulonda ku ki
kusiyo kujja mu parliament najja n'abeera omwo n'atayasiteesa n'akola biki naye ngalaba ebintu era tebigenda bulungi n'amagye ge balwanira tegagenda bulungi olunaku lumu n'agenda n'ayambala ekkanzu n'akwata yunifoomu zonna n'azita ku parliament awo n'abagamba ensonga enkozesa kino amagye ga Museveni gavuddemu ekisooka corruption welfare y'amagye kugamba yeye muntu ali awo aba ayagala ekintu nga bw'akyagala kibe ekyo kyobulabira yalombanga nnyo ne balonda abo biki nga yayogera point n'agamba essaawa zino waliwo kino essaawa zino mutegeka kino fe tetubayo naye tumanyi bye mutegeka muzeeyo tula n'abantu abalala ne muteesateesa ebyammwe naye tubamanyi tubalaba ate nga wano leka nkubye State House zino ziraba wantu oyinza kukuuma secret era bwe buzibu muzeeyi bwaliko ne batuula kiro aba teri kyama ogenda okuwira nti aba ateesezza ekiro waliwo ekigenda okubeerawo muzeeyi agenda kukola lisafu ne weebuuza muzeeyi atuula ogu n'akola ebintu bye bwati lisafu ani yagitegedde era ogenda waliwo lisafu abantu batandika okukankana biliikinga kiki waliwo lisafu CDF Jacosi simanyi okidingi bagenda tabaagala muzeeyi aleeta balala bato kati buli muntu teyetegeeraga muzeeyi kakati Sejjusa ng'ebyo abikola byonna nga bigenda mu kamera baga musajja atabuse naye nga amuleseewo advisor we kati olunaku lumu muzeeyi ng'anoonya ekyokukola ng'agamba kakati intelligence zino bwe sibateekako muntu ali head of them wayinza okubaawo obuzibu ng'agamba Sejjusa yali mu intelligence kamuteekeko intelligence coordinator akwasaganye yiso semwayi biki era nga bw'omanyi nti bano abantu kati baba basigadde bokka kati osayo na muzeeyi birungi report oluka report yadde waliwo minister security Jim Mwezi naye oli coordinator overall sabataba munene musajja bamusulako ekifo Sejjusa nadda mu layini ati wadda mu layini wajjawo okujjako Tumukunde yakola ensobi zaawo nga bateekako Kayanja eri general kati handover Tumukunde ng'agamba nze sijja kuwaki junior wange abali deputy wange kate gwe muwadde nze munzije mu office kifo kike mumpadde ndi brigadier ono kano kati handover bateekawo Sejjusa Honorable Mugenzi Bambi bani bagende ku handover okutuuka eyo Tumukunde aganidde mu office nyo ekinkujurugamu nkarwana twena tukarwana omanyi bava mu Luswayiri n'Oluzungu ne badda muki olweka communication ebanyanga okuwulira anti yakigamba nyo n'akigamba kintu yakwamba myapa natoka ku office Sejjusa ngamba wewe handover Kayanja patia huyo file na bisifunguo na nini yote Tumukunde yo naye gwolaba naye tujifunze wakubiri Gipol Curtain Road Fixers bongera okutegeeza nti beboka bakafulu mu kigambo kya curtains ayagala okumuteerayo curtains bakali baffe bano bongera okutegeeza togenda walala wonna beba Gipol Curtain Road Fixers bakali baffe bano bali tested bw'obanga oyagala okukola n'abantu abali tested togenda wantu walala wonna Gipol Curtain Road Fixers bebagenda okubanga bakuteerayo curtains ez'omulembe mu nnyumba yo oyinza okuba olina flat oyinza okuba olina ennyumba zaffe zino eza bulijjo bungalow oyinza okuba olina oba nnyumba ki bagamba nti eyinza okuba office bakali baffe bano bagamba nti bebokka abajja okubanga bakuteerayo curtains ez'omulembe era nga osobola okubatuukirira ku namba yaabwe bakubire kasimu bali ku nooti 755 666 5.
Gipol Curtain Road Fixers bakakensa mu kusiba curtain mu mayumba aganyumira amaaso okulabako banyiriza ennyumba ne balekanga naawe osiimye basiba curtain roads mayumba okuviira ddala ku nnyumba ez'emizigo mpaka ku ziri ez'abaakolamu basiba ebika bya curtain roads nga eza metallic, coated, plastic, wooden n'ebika ebirala byonna okupima kwa bwereere awamu n'ekyo ne samples ziba za bwereere. Gipol Curtain Road Fixers basooka kukola olwo n'olyoka osasula ate nga wonna w'oli bakutuukako ne bakukolerako awo nga totaddeemu yadde n'ennusu okubanoonya. Okumanya ebisingawo Gipol Curtain Road Fixers 0755 16 56 tuze wa muzeeyi ambwire omanyi oba bantu office bazagalako ki kukola si send naye president alagidde office ziri mu president yagambye from today onward Gita Musokezi no longer in this office ne bara DC juzi wano wagundi yagana nti nze muzeeyi amala kujja wano ani kati waliwo be balwana nabo ab'omunsi ebyo tebikola waliwo ne be balonze obulonzi wa ani atalwana kati fena tukola ebyo waliwo fe abatalwana nze wongobera mu office nziruka kisu bitudde mu buntu nikati waliwo olinga baali bonna wali chief ni command agambye okuva leero full figure tokyali advisor ng'ogenda ku parliament gojjamu empale ate full figure yalwana era naye yaddukanga nsi kati tumukunde gagamba nikati bali abaali olinga ate balina kwa afande tumukunde ye yamanya nti mu family mwali alina bwayita mama Janet omanyi ebyo nabyo byononye system va mu office gendo tule katebe nyoti nkulugamu akasimu ati si mama banja mu office ati sinkolenta kati mama akolere kyakuwamata amugwana abeero yonke va mu office kati omusajja bali tujefunzo manyi yatumya pick up z'emigo bakube tumukunde kyovola batujefunze majegano fe tuli naye tukuze naye tumanyi buli muntu sejjusa mu maje muno ayinamu emikwano mitono ate waliwo egimwagana naye abasigate bamwagala ngaba abensko para kuzizo abensko tebamwagala abasinga anti yali open critic ate bwagamba ga kisubi kino ayine nnyo enkuteera nakuba iruyi kakati sejjusa bagamba ne wano okuva mu office walaika waliwo kumpi omuli omukulu yamala bagamba muzemre tenkoni bali bategesa abayuso balese emiggo tumukunde yagamba ati sikole ki konka ne George garukamu likanze wa muzeeyi yaragidde ate gogana mu office yavaamu mpola nga atambula mpola wenyera naga okay kare sejjusa yaleka akoza handover Kayanja digi yiso Kayanja naye naavugaawo wembule wabiwulira naliwo wano Kanje twamukyazanga wano mu Wembule kati sejjusa abira coordinator akati muzeeyi yafunira report yange y'obubbi mu maji ya August kati muzeeyi anoonya we agamba muntu kigwemba nteeka mu maje abuulirize bwe ntekawo tumwine alimu olupaadiri bwe ntekawo Katumba oyo mufaaza bwe sejjusa appointed chairman probo committee kyenkugambye nti sejjusa tebamwagala sejjusa nga muzeeyi amukwasa ba member amama Mbabazi genosale ali wansi wani wa sejjusa member oli chairman my road abagamba my road sir nabiraba wali mu committee sejjusa nga azimba wano coordinator intelligence ate bamutadde appointment y'okubiri sejjusa nga ayingiranga basooka mu conference mulimu amama Mbabazi mulimu Sejju Gundi cha Musale mulimu omukulu akulira amaje kyamulesere amateeka nalwe yiso omwo timu yali yawo president office yiso eso biki otuka mulinga ensolo zonna zitunda ziti banoonya ki bubbi kubanga kyajja kitya bwe nakola report bw'obeera omujasi ofuna uniform bw'obeera omujasi ofuna salary bw'obeera omujasi ofuna emundu bw'obeera omujasi kakati gwoba muli basente za ghost names emundu ezo zimuteeka ku kisubi emundu ya kisubi omanyi abantu bano bonna bapapala genda mwamula emundu ziwa this is a list Gita agambe emitwalo 214 kitegeeza emundu emitwalo 214 mwala kujjako mu 7 kati Gita nze wali nseka
Sejjusa Museum guys, this first information. This is a report for Sergeant Gita. Yakukutana yawe amanyi byabala wali tubaite bategeera abuuza kino wabuze. Abuuza timu kwenda kwamula. Otoka mwamula amula mani sira. Ziwera mubale. Omanyi wano Museveni yatekawo timu z'aba officer 10 brigadier major general bagende basasule bakolo bafuka ba paymaster ku report ya Gita. Nakusomere? Ndia gani. Jeno Kayihura. Biraro omugenzi. Kalyebala. Meja nkairo bamukubire ya masasi leso rugezigezi. Bali bagamba naye sente zonna zaaki. Tugabaneko. Nkayaro agamba bankubidde simu kuva second division. Muzee n'agamba you go. You tell me the truth. Banga amanyi biri binene atadde mu meja. Amanyi tayinza kola ki? Abakonjo bamanyi. Muzee no ebera no. Batoke eggulu sente manyi kati ghost name zali singa munozanya amaje gonna galiwa eyo gonna konyi so na bali bateeka muki ebyabo batoke eggulu babaza aka sente balaba bando ziri awo omanyi kankubwire duli bayetanga sente nga basasula abantu sente nezisigalawo ne muggwawo ne basitula sente ne batwala mu kasubi ne batema omwezi ugenda okugwako nga siyo yakanywa kwete za bia nga 15 abakazi 10 lera aswana mulala yobwe olweggulo saa 10 buba bucha 11 wazaze ekiro ayingira kwe ganadu yinga ayinza okujja nakubawo na tata basirikale bikibicho kati kwa gamba ripoti yange yayamba ebintu bingi kakati Kayihura bagenda katerega yafa wamwire CPC Kalyebala Kagaba yafa Kalyebala yafa Luchamuzo oyo ali mu byettaka abona bafuka ba paymaster nga muzee abadde order genda tuka wali mutekewe kimeza kati pick up emyoneri ejudde sente pick up endala ya escort pick up endala erimwamu omunene pet team ku ground 1 bwotuka yita Gita Musoke sa RADs enamba ya yeyo nga batikinga emundu yeruwa nti emundu yange yino some namba y'emundu Uganda Factory bichi 05 yeyo nga bawandiika ngodda wano kati okusembayo kachiti wali eri ojeyo musala kwegamba eyo ebanga verification bagenda okumaliriza amanya nga gasigaddewo kakati gotoyinza ganti ate Nyanzi genda mu linnya lya Mugisa nga ne Nyanzi go gamba atugende namba ya Mugisa wali akankana kati emundu Mugisa taina naye lumbadde muzirya kati wamanya bali ku payroll naye kwa muzitante baliko so nga ate amuziritani eno genda wa president buli mwezi kubanze ebintu ebigenda wa president buli mwezi mmanyi nti kino intelligence report from Birungi strengths y'amaje gye basasudde kakati go tutte muzee abuuza ate emundu zange kati olina okuteekayo emundu ez'ebicupulizira ayinge naki ne figeri tezaaliwo mpewo August muyaga kakati munnange Sejjusa abadde wakoze emirimu gye yasiba bangi yeri ala kusiba kubanga Van Singh is a lawyer master in law kwaba challengeingira ye buli kimutteeka kati muzee bwe yamanya nti Sejjusa mu oba chairman court master agenda kubasiba luzira na isatu muine olabe kintu kya August gye kyakoma ne court sebo zaluma nataka tumwine yagisooka mu court maso nevaawo ne batakamu koleta wira sebo kubuliriza kuki kusiba babbi naye oluvanyuma ennyo order yajja era yava wafande sale n'agamba abatugenza okwetegereza tugenza okulaba ati was a general mistake of the army fenna ye yagamba fenna kubanga ebintu ebibaddewo ne bibeerawo paka lwe babye exposing kitegeeza mistake yalichi nowo kyo chairman court maso jena Ivan Koyota nkusaba emisango gyabo nabo n'abantu ogikwashinge caution zemu babba ne bazirya ebyo byakoma kakati bakole ki muba warning era sebo tebana gwe basiba yekka mu bintu ebyo kazini
ate Kazini ekimusibya era lwakuba omugenzi alonda yetamwa omanyi kati ebintu by'omu abantu babeera mu mulaba amagye weganenga abantu baki enkokola weziri buli omu amanyi nti ono enkokola ziri buli wamu enemy wange kati Kazini muze agende egundi nakasongola ku testinga mmundu ze bwatuukayo ka meeting katuulaawo ebiseera ebyo ndowooza CDF yali alonda kamanda CDF ebiseera ame komanda Katumba nga muze atuulala ene problem name kati alonda ye yatandikana kya Kazini Your Excellency Kazini abadde mu court martial ku bino ebya Agosti naye ate yalakuleeta discipline yakubye doctor ojjukira doctor bwe yakuba ba pistol bane nemuyuza doctor he shoot him mbu yamusanze ne mukazi we ebiki alonda Kazini ali mu court martial ku misango gya Agosti atalese kumi okay put him in a court of law bacha alina kasongola kati boge ya court martial kati lokuba nti alonda yi ayinamu kagundi enugu yabwe nakubira koleta namugamba is president has ordered Kazini mweke wa court ofunge yeye baba musibe kati manye buli omwaya gala munni Katumba ngadde bali nga akwate simu Kazini enkyagenda ku court negera n'ebintu byo wandibaawe ekiriwo Kazini agenda okujja bwati n'ebisawo bye engoyeze bikina akafalisoke era mu court yamusalamu eki kumusibawa Luzira oda kati yani si ya muzeeyi yayogedde kirala alonda taddemu omunyo n'obutungulu muteke mu mbuga z'amateeka sajja bamuvuge Luzira oliye yasiba musibi sajja bamuvuge Luzira akati bamala okumusiba abeerayo bawulira manye afade salo oyo omulaba naye musajja alimu okulumirwa agenda okuwulira mu Kazini bamusibye naga nawandika debbalu ebintu bya Agosti temusiba bantu Kazini bamusibidde ki bwa alonda ordered alonda maje ga tata we jejo dongo jimu mwezi neka amaje gano ba nesebo fetu atu tuli ku kamera jimu mwezi kaindo tafire simanyi nani report general court martial Kazini production warrant tokwali suwalite mu muyimirira aveyo kati alonda tulabe amaje gage sebo Kazini yasulayo kati ndozola amaje ga ina bananyini go order from above kakati munange Kazini yasula bweru ebyo nanga babitegere naye alonda afaki n'abantu kyovola bwano omuntu afane basala embuzi sajja yogeranga nze ngandowooza byomu kubasinga obugonvu mpola akalowoozi olaba akalowoozi ng'olaba ekisa yansiba walinaga wewe nawe yakusiba kwa nini olienda kwa president anti bamuyita wali ku mmeeza nga jita nsolo nkambwe ali wali kati ate ku kye nakola nga nange ndi munene ngamba nafugaza obubbi mmaje kati ffe twayogedde ebyaffe kati muze ekimususseeko mu bye twogedde mulimu order action olaba muzeeyi era nze nentuna n'abantu bano bakadogo babona muzeeyi yawa order alonda nga ndaba n'amubuuza lwaki mwagala okukula lwaki gita kyali sergeant ekyo kimu genda mu magye gange onoonye bakadogo bonna ab'ensuko bawe captain muzeeyi alagira ne bwe musanga kati mugamba muzeeyi kiwalagira abaana bano bonaabona ku lwekyo ebyabiragirirawo nga tutudde naye CDF awo CDF yali ani alonda anti ekinsibye Luzira mboze ngenda te wa muzeeyi nagenda kukola yoki kati nze meeting nga president sina kyakogera naye n'omuntu yenna asobola meeting n'omulimu gwe nali nkoze bakati singa yampa mwente nantuse yanga jita mu mwente emu naye nagendayo papa sirenga yampita namugamba bakadogo bonna bawe captain obatwale jinja njagendayo mbale kichalinge mba passing out era singa tula bakadogo abona obanga abona nti yasigalira nenga muzeeyi yakola ki yabawa singa bali ba captain bili mwena singa bachale captain singa siba brigadier singa tebenkana nonata kayo byafa omusala sagala kuddamu kulaba musala gwangalo mu banka nganda babwenti watu abyogeddeyo demu muzeeyi ambuuza katukoze tutyo okumalawo obubbi ne mugamba abasika bagulewo account nambuza kinakola nti awandiika kati mu finishing yonna
ampadde ebyange major simanyi jasomesa abaana bo simanyi jakuzimbira ennyumba emigadde bichi kati alaba atalina okumaliriza ayita alonda yayita abantu aba alonda ne Kyanda brigade commander we kimuyisa Kyanda kukuuma Gita to be safe kubanga gana gasajja gasolo gaaliwo nga gaagala kundya era sebo nzo okubeera mu PGB sali musirikale wa PGB naye waliyoko musi yampe nyumba ekololo nobeerayo nze Gita nga 10 namulaba 17 18 emuruka nejja n'enkima mu State House je nasula sebo nasula na Kasero ngotudde ku ntebe bampa kisofa set wacha milioni 12 nenebaka nebanga wera rap nimanyi bakuwa kimu batwala mu room emu seri ne bampa kisofa je saa ziri 10 ngamba Gita wumulaawo 12 tugenda kuchema sebo bande tawo parliament Kyanda aliawo ya parking zedda nanga Gita you are the one I'm the one yali amanye mabigeyo nanga ebizibu tebyawedde Gita koze byawedde kati nkutwala gibangambye nkutwale order ziteremuka ku sergeant ate nkyagenda kuba major bakutwala ne banvuga ekkololo nosula mu PGB enyumba ne bagimpa nojibera mu banga nabeera mu anti kati nabeerayo nga nina okudayo kwa muzeeyi akonfaminga ebiri commissioning CCDF ya nyamba za lanka major teze senior officer president ya inokola ki ulaba kitaba kinaliko naenda kuzino ngandaba ebyo bireke ebyo byabwe major senior officer yenna major bayinza oba kuwa senior officer yenna president ya ino mwamba za lanka afadhali akwatako bwati nakwatana bayambaza juzi bakuziza emidali president wamulabye emidali bwabaji gabe kololo wala ko kula ejenga ajigaba ajambaza era muzaga wevalisa kuba kumujambako naye wali jiri midali naye rank eyo rank sebo rank abagaba senior officer yenna commanding in chief is the one to commission you na abera wali nga bakwambaza na confirming ekifaananyi kibeerawo ngola kuzina ati kyegambye naku zino sibwe biri tendi mukugamba anti establishment tinaku zino sibwe biri establishment kati ekola jonna labyaba mbala nga president tali Kayanja nga ne CDF anti directed anakoira omukolo guno Seref Kayanja era president yabakoze kyentero mulaba mu State House eyo nga bawummula nga bajeno abeererawo bajeno abagenze kubebaza bentera okulaba era abagamba mwebale kunkuuma nabo negana vo bayo tukuuma naye meja simulabayo meja omaye otalo oli yawo no mukuumula era kuleja abadde alwana nyamba le meja jeno atukeko wali ani atayagala kutuuka kati ne brigadier kati batola brigadier ne meja jeno kati bakano tebacha batwala era juzi bayomba Gita biraba byogera byonna bituufu olaba Gita kakati badde manyi bagenda kumpa ngende ndabe ku muzeeyi mugambe muzeeyi afaza ampeyo kati ekibatta wale bibasaawo oyisamu ne obugambo bwo muzeeyi noyogerako naye omu yatogera aliogu mu maje ga Museveni afande jora mugume I salute you yagamba muze bagaba bina basoka bina kati lukaaga juzi bafunye runana gwese tobera kuwomoga kange kati bambagamba kanzuze papula ngendeka anti nfuse meja jeno kangendeka wasajja senteno obamanyizo gendo yuda Iscariot yali musajja yatwala binusu naye bano bagala bibasa bwekiri ani atabyaga kati sebo musajja yagamba wali your excellency sir thank you very much sir otwadde envelope eno naye bombo wali waliwo abaana bo ate walwana nabo mu nsuko naye nabo bafune ya katontono that is a good message but later on I first handle you so wiranga konti omujasti yagenze na 5 b'ekikumi zivude wa president naye bali bakola ki tumalirize Sejjusa se afande Sejjusa tuba tuliawo ngate odejja rumors kati nenze agama uye gansanga maye nange ngendeyo nembe yanange sa mbere ya gundi best babata best crora wanji ngendeyo mu office z'abanene eyo nali ntudde bwenti ngendo kulaba bazze batuddawo nenga hajita lero tebamututte ate olinya nga tovaawo tuulaawo nabo batuule n'amululi mukasa n'abaloni bali ase yakoira iso digi ne Gita atuddawo
kati mululi mukasa ebyamanyi gitone otuukayo abibwaga oyo mutabani wange oyo kakati nga bakubawo ekigamba awo kyate Sejjusa tatwefuulidde bwayagala kujja ku gavumenti konze afane kituufu nti ebintu byatabusedde mpozi twogera awo omusajja ali mu nnyonyi dawo yabuuse afulumye oba agenze kuyita mizinga nga luma zitandika Sejjusa yali akujja kwa muzeeyi Sejjusa biki naye sala bawo officer gobagoba gobasiba naye abaana baba ali ku squad ye yonna baba kwata ate ekyembiwe kiri mukulu kisubi nze kwe kulaba abantu nga baagala nnyo bali mu office nga ina tribe wedge omwana ayita fruits akola ku reception ayoze ebinaabiro ayoze emmotoka bonna baleeta bonna n'abateekaawo kati ekizibu ekigwa abo na babayoona basi babana ba Sejjusa Karuhanga Kasaasira simanyi Kabandize basi babonna mbandi makindi era anti kati basooka kuteka kugwa Sejjusa so byange birala birimu abanene kantuuka eri nawe oli wa Sejjusa nge batugambye wa Sejjusa oyo Sejjusa kuki basi babaana era Sejjusa bwe yakomawo okuva ebweru n'agenda mu kooti yagenda n'alaba abaana be baba batambuzanga kooti nagamba but why are you arresting these guys babonabonera ki chairman oba yali anagamba no we are handling the matter tugenda bakolako bichi Sejjusa n'avaayo yagenda mu kooti n'abalaba abaana be kakati amala okudda wano yayogera bingi eyo yoze yalina Shakasali wamulaba ku interview nayogera bingi n'agamba regime nfuubi kyeyogera bingi nga nabo obyogera bakusiba ate akomawo atuula ewa waka yali ali awo waka nga military police egusi tumwine yagikulembedde bakwata ali nsolo nkambwe layo n'obusemba bule tumujeno nga ayingira mu nyumba ati natunga report message okutwale mu kikomo mu kikome kati emakindye gwe nabeerayo nga balongoosa luumu y'aba general ng'okolayo bansiba naawe alonda naawe myaka mbaya makindye mukomera nze byonna mbeerayo basiba busibi gitafunga wuyo funga mujinga wuyo twaviyato nga basiba naye abansiba nange ayingira mu nyumba oli mwali n'oli mwali president yampereza order ntwale mu kikome nga balongoosa luumu eri wali enyirira ebinaabiro balubo gyoyagala gyoteekako mbu bya general ebaawo balongoosawo ne nga tugendayo tugenze kulaba kukyusa ebigundi bagamba eyo aba general luumu eyo basobola kusibiramu ondoga ababba emmere ye Somalia brigadier sebo mbu Sejjusa gye bamutwala tumwine byamuggwako Sejjusa yamugamba wagirota ontwale mu kikome iwe tumwine iwe netwetera hanuya bobeekuba kati namugamba jama jemu compound yange jamu towa jesi yenyu tumwine ne bimusobera n'akira bwati n'afuluma alo we commander ya military police twale pa jesi kwanza twa jesi hapa ne babavuga ne bagenda gemaje bagenze kuleta nsolo nkambwe eganyi namugamba tuzo wa Museveni saweji tujende nawe tebazi tulamwawo amasemo ne gayitinga naawo bamutumire nakubira munaga kale mujje era meeting erimu omukulu w'amateeka nga muze yamujjako emisango erimu tumwine n'abalala oba ba state house bit controller bikimu sebo bwe bali bagambye okusiba ne muze ebyamuggwako ng'ensolo y'essemba buli lion tagisobola era yagenda okuvaayo nga bamwadde ne baasa emwozeeko enfuufu katambyako nakalaba nga bakkanya dialogue kandi bakadogo tukwenda mu dialogue naffe tuli bakyamu bwe tukambuwala baga gitayogera nnyo gitamukambwe sebo ku kamera nja kukambwa n'okuba etusinga omululuuza kubanga kyendiko dialogue sebo Sejjusa ng'abeera free naye bateekawo embeera abeereeka bayiye military police bayiyeyo semwayi bayiyeyo iso omuntu omuna nga naye genda kewa Sejjusa home arrest
home arrest ki relaxo arrest relax bichi kati nga atulange gomanyi nti Sejjusa yavanga wakana agende bwe ate omusibe kwa bintu bya government bakuteeka awo ne olowooza nti ndowooza okaweddemu so genda omulabeko oli yanga gende Sejjusa akumanyi gendayo kati bangamba ha naye Kasoga noyogera bakubuuza ovudde wa migadde bichi onoba otuuka emigadde nge babegereko drone ngamba nze jita yatenzire mu ntale ezo ndi koko njeru nali njagenda mpeebo kadde bubiri abumpa ne banga semwa yeri wali bakubuuza endaga muntu yeruwa ani chairman wo omwagaza ki nga batuma officer nga agendayo mbwagenze mugamba olugira ngadda nti afanda gambia ali busy you can try next week kati gwe mukutambula bwoti drone nga batekamu omuliro drone linga taxi yali waawo kati taxi migadde bombo migadde kati jita bajja munonyezaawo avaamu wa Kigogwa sebo jita bamukwate wali yagaza ki Sejjusa nagamba ntai bwaba yagala ali nnonya tumanyiganye nzi wantwali general okay munange Sejjusa ngabera ku ebyo we bamukwatidde ate mbwe bamukutebutode mukomera bichi na hivyo ne bigwa paka nasaba akatabo mumpumuze muze nagatele kumumuza is going to be stubborn ngenzo mulaba ali ku radio ngenzo kulaba ali naba opposition ngenzo kulaba nenga ndo za muze akasimu kabera negwe Sejjusa kichi lwacho tabula abantu bange nawuliriza naddamu ile yali afunyine sign ye wagira maximum respect nengamba no Sejjusa kati ya ayisewo naye paka mukama lwayambye nava muki mu maji jali esembabule abeera yawe uwe naggulu wali kati oyo yafande Sejjusa nga mu maji ga President Museveni muntu wa 32 RO 00032 okay ate bwe atoloka naye mukadukulu afande jimuweza esaluti yo katugugu RO 0031 manyi bade tebayingira monna badiringana ate namba 3 omumanyi yani oli yafana olubuto mukulu yafira Moscow mutugambi omugenzi Joy Mirembe ya namba 3 kale tubagala nnyo tubade ku Sejjusa ngenda kuleta kingi fyeka ngenda kuleta yitongwa ngenda kuletera ani omulala abantu basaba abantu awo kazini tujja mwogera ku kijaluba Gwanoonya essomero erinaateekateeka omwana wo mu magezi n'okutya Mukama. Agape Christian Secondary School Ekyungu Mukono gy'oba omutwala. Ssomero lya one A-level eri abawala n'abalenzi era nga lisomesa arts ne sciences. Lyawandiisibwa Ministry y'ebyenjigiriza era nga lirina ne UNEB Center number. Science ne computer laboratory zijjudde ebikozesebwa era nga balina ebyemikono saako eby'obulimi n'obulunzi. Endabirira y'abaana nnungi n'ebyokwerinda biri ggulugggulu. Anti-security cameras weeziri ku ssomero. Bafa ku bitone by'abaana okuyita mu kuyimba n'ebyemizannyo. Balina bursaries okuva mu America ne mu Bwakabaka bwa Buganda. Agape Christian Secondary School basanga Ekyungu Mukono okyamira ku Bank of Africa kilomita 1.5 ng'otuuse. Bakubire ku noti 771 214 592 oba noti 754 552 498. Agape Christian Secondary School, trust in divine providence. Christian school, that's school.